kati idea yeje yatwala abantu abasomye amawulire aba media muno ng'otandika wakava ku ssomero tulina kye tuyita proposals proposals batero zitwalira ba producer wa general manager ogenda olabanga proposal yo gy'otutte waliwo omuntu omulala agikola kati kyekyatuuka kwa Ashibaga Kato agenda ne ghetto structure yasuubira nti wekituuse agenda kuba part of it naye agamba yadduka n'agenda e Masaka nze olaba bankubirako essimu lumu okuva e Masaka eyo n'ozanga yakagenda ndowooza nakugambako ne ngamba baŋŋambye Ashibaga Kato yagwa eddalu okitegeera era nze neewunyiza okuddamu okumulaba kwaliwo eyo baatukubirako edda nno birudde naye agamba baamukuba ekikono n'atafuna mu idea y'abaana ne bagisanyukiramu kati asaba ajjukirweyo wakiri bamweyo ka patent right kane yobona aba patent rights obwekigambo wakiri ghetto structure muganda wange obuto bwe bwamukulembera okusinga okumanya ku kintu ekinene ng'ekyo ku level y'ebyobufuzi kyemmanyi yakozesa nnyo emotions okusinga okusooka okumanya era teyeebuuza kimala kuba singa yeebuuza ekimala yalitegedde nti NRM gyayagala okuyingiramu yali badde akola research amala n'amanya nti bano bayingidde bano banyaguluzi babbi ba projects ebigendererwa bakozesa they just use and dump ng'omuvubuka omuto kubanga tulabyeko bangi abakozeseddwa era ne bakomekereza nga abamu n'obulamu tebabuyina. Nolaba omuntu nga bamubisse n'afa ne bagamba oba afa akole ki oba afaafe oba ligambye nti munnaye rest in peace tubirabyeko wano ozoziraba ensonga ezo abantu bagamba twatuuka ddi ku mbeera eno omuntu n'afa abantu ne bakudaaza abali badde bakwatibwa ennaku nti bambi afudde alessa abaana babadde alabirira n'ebirala ab'eŋŋanda bakona ab'emikwano kakati ebiseera ebisinga bye tukola ffe enneeyisa yaffe yengeri public gyetujajinga zanero bw'oba weeyisa bulungi nga toyina bantu b'ovuma toyina bantu b'oyisaamu maaso toyina bantu b'okkakkanya ensonga yonna bw'enaabaawo ng'eyina engeri gy'ekwataakinga people will defend you bajaga tetumulabanko mu kintu kyonna tulabyeko wano abantu abalina obulemu abantu abalina ebintu bingi ebyogamba nti maybe bambi naye abantu ne bagamba nga bamwagalirayo n'ovaayo n'omulumba bayinza okukuba paka bw'obulirayo ate oyogedde bw'otyo wali wadde bagamba galubindi naye ogambye tulabyeko aba nga balina obulemu nga balina obunafu samweyo bawase na bulemu in particular naye nga ng'omuntu n'agamba n'omukwatako tulaba bakyala nga Sarah Shoti Sarah Shoti waliwo Sarah Shoti kali nomanyi ba Sarah Shoti bali babiri waliwo oli eyayimba ne waliwo n'ono omupya omweru naye naye akozesa Sarah Shoti era abeera mu comedy abeera mu video clips ng'abantu bamwagala no leka nkuweke example endala saagala nnyo okwogera ku bantu naye they are proud of what they are omwami Sam Gombya is very proud mu Katonda engeri gyamutondamu njagala ombulireko laleko Sam Gombya mu mbeera yonna enafuya abantu ne bakakkanya eyo genze wala tabeerangayo kati njagala ofukeera ku macho omuntu wabeewo abalumba olabe oba full stop oba kati katudde ku kikula ky'omuntu abantu tebavuma kikula kya muntu kubanga abantu bakimanyi eno nature Katonda yasalawo omuntu abe kyali naye gwe mu mbeera gy'olimu Katonda giyakuwa because nero ffenna abantu Katonda yatutonda mu ngeri ya njawulo nero afaanagana bubwe Faruku bubwe Gerard bubwe n'abalala Katonda yatonda ebintu byonna nga tebifaanagana people never be the same mu nnyanja emu tuzikwata ng'olina Samsung omulala alina iPhone omulala alina mu nnyanja mulimu ebyennyanja ebikanga enkoma ebbiri embwa zino ze balunda waliwo akatono waliwo ogunene waliwo ogwasa olina gamba ze simanjagala German Shepherd osimayo mulala n'agamba kajibe miti we are different exactly kabibe bibira bino ne baziba nnyumba ezizimbibwa buli muntu azimba gy'asobola era omuntu omusanga mu nnyumba ye mu mativu n'agamba this is my house so abantu bakkiriza nti tusobola kufaanagana we will never be the same tetuliba kyekimu naye gwe
embeera gy'olimu ogikozesa otya ku balala. Kati awangudde ku opposition era kino yatekinga lead of opposition. Etteeka bwe ligamba system egyo tambulirako bwekola ki bwegamba. So the math was not math. The math wasn't mathing. Kono mukulu. And it didn't add up. So kati ndowooza banne bano bali batudde nabo nga balowooza ekintu kino bazzeemu ne bamuyita tebereza yalete teeka n'alisikondenga emba eggulu bonna tebadda okitegedde kuba ono yalireeta Bwanika n'agamba aisokonde kakati ndowooza baddemu ne bagamba naye ensi egenda tujajinga etya myaka egijja twaswaddeko tetumalirayo ddala twezzeemu ak'obuntu kuba ekituufu kiri nti lumu yali asobola owangula akalulu k'emitiyana naye yamuwa yenna ekiteeso kino nekyeyamugamba ye yamukubya akalulu. Kati lumu was used and dumped. Very soon ukuraira ekashibaga kato. Saawa zino lwakuba enjawulo ye ayina enjawulo nashibaga kato ye mukulembeze abadde mu buyinza naye nkubuulirako kati ewaka bw'abazzeeyo ekisenge emiranga gye givuga. Ayinza okugamba bannaye abasajja abampa ekintu kyabwe kitegedde kuba balina kwogera byeggulu kati babadde kino kyenkugamba ekya NRM baleka badde bagezaako kivuga bagamba omanyi NRM eteswala ng'edagedde maafi opposition tamala takyagatta nga babagamba tuvugemu kano tukayongeremu nti ffenna tubalo era bagamba naye tusigala wa ensi eri tujajinga etya. Museveni sitatera kuswala kwemalirayo kyova ne baba baleeta amateeka aleeta mukaaga ng'ayagala mulimu n'abalaga ni mmusuuziza akaagamu. So kyabadde tekinyuma bagenza okiraba nga math wasn't mathing nga bw'oyogedde and the end results tebazifunye kozi bonna abaali baagala okukyeyagaliramu no one came back to parliament. Bonna bw'obatunuulira manyi waliwo abaafuna obusungu ku NUP ng'ekibiina kibatutteko oludda oluvuganya n'obukiiko bwonna abaali basuubira nti they will influence ekintu kyabwe kyabayisa bubi yabakuba abamu abaali bakidifendinga mwe mwali ne basaalirwa basajja abanga bampuuga kyabayisiza bubi bonna nalwe bagezaako okukwatiramu awo kituufu si kituufu ba muganda wange abaagala no waliwo n'ogundi ono Semujju bonna bagenda Semujju. So eyo gundi eyo the class of politicians aba bali balowooza nti NUP ebatuddeko ezze eri mu kuwashinga awe their sweats kuba balowooza nti bateeka ettafaali ddene NUP etwonoonedde opposition eri muntu yezaffe mweyagala okweyagalira tebalina gye bavudde baligala kusaanyaawo ffe kye twakolerera edda ekyaffe bagenda okulaba nga waliwo Katonda watuuka n'agamba tekijja kusoboka. You people you can't move any further. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli every Saturday between 9 kuba tochi mu nsonga ndine munnamasaka Faruku Ali era nga bulijjo azokutemera ensonga ezikoza amawulire mu wiki ezikyagakola ezitambula zonna tubenga tuzisaamu tochi tulabe omutuufu yani omukyamu yani ekituufu kyeki ekikyamu kyekiriwa. Faruku Ali nga bulijjo soko obuuze ku banamasaka oyongereko n'ensi endala twagamba Masaka is a continent on its own. So it is a country on its own. Tojisukulumya Masaka president yawadde Masaka. Abalabi ba Focus 360 the final channel tubaniriza lunaku lwa Saturday ensonga tuzze tuzinyumye omanyi wanu tuzinyumya bunyumya mu ngero zitegeere gye wategedde oyongero gitegeera gyotategedde twongero gikunnyonnyola. So tubatumirako yenna gye muwangaalira musemazinga ezenjawulo ne munsi ezenjawulo bannange program eno gifudde y'amaanyi nnyo abantu baba girindiridde ng'ambaga kuba tuba twakava mu busiki
program bagirindirira ngamba so tubebaza nnyo okubye nnyo kyozaba n'endala n'oziyita obusiki sebo mbeera nkola busiki wiiki namba paka weekusinkana kyobalaba Masaka njawula sebo sikyentegeeza badde nkugamba kubanga njagala ombulire embaga gye wali olabye ku lunaku lwa embaga zonna zaba kituufu programu y'ombaga yennyini anyway nga bulijjo tewatuusibwako Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe nalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo ne tuba nga tusobola okubeera nga tutambula bulungi sente zikuyitamu tolina mikisa emirimu gikutawaanya mukubireko waliwo abantu abalina amaanyi ag'enjawulo ajja kusomera ku dduwa ebintu bitereere ate era ne nkugamba nti Airtel has over 50 million in prizes for grabs with Airtel Money. Pay any merchant using Airtel Money, enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers, and so much more. Use the My Airtel app or dial *185*9# at any supermarket, fuel station, or bar restaurant to make any payment. The more you transact, the more your chances of winning. Airtel kugamba nti kozesa gyokoma okukozesa Airtel Money emikisa gye gy'okuwangula gikoma okuba emingi onyigabunyizi *185*9# n'osasula kyoba osasudde n'owangula ebirabo ebyenjawulo ng'okubeerako mu woteeri bakusasula woteeri okuwangula smartphone okufuna dinner vouchers n'ogenda olyayo ku mmere n'ebirabo ebirala bingi bw'obanga olina omwagalwa ku myaka gyaffe oyinza obutaba na mwagalwa sebo oyagala obe namule ntegeeza mmwe aba baagalwa sawa nzikiriza ne kano kayiseewo nsonyiwa okuyingira Airtel is accepted everywhere. It is secure, instant and borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda. Sibanyi wachi Masaka. Yobona abantu olumu wano nkuyingira ndoza mulabye kamera akeka kutte sebo nsonyiwa njagala kutegeeza abalabi ba The Final Channel mulete sebo banne banyabo obulango bwammwe business zammwe mutwesige ne business zammwe mutapinge ku numbers ze tuyina wano solo bulangira business yammwe nsezimanye mulete obulango mukube ku numbers za zonna tukole business nammwe abantu business tuzitunde bamanye wawo okolera ne gyosinzira ne business yo okay tulina ensonga wiiki eno wegwereddeko omukulu twamwogerako ku Saturday eri wali omukuba mu tooki ndowooza n'emunoga yagambye mulekerawo okwogera ku ssente ze yakabidde ddala amaziga agajjulujjulu agamba ye mukotozi wa ddiiru netugamba engini yakaweesa wagamba si komanda 001 wakimuggyako kati simanyi ekyo omukulu Kayemba Solo omusajjawo yabadde aseka ng'oli bw'akaaba ne bagamba eno Uganda enyuma oseka bw'okaaba kaweesa ye yatukakasiza ekituufu nti wa comedy store wajyalina okuzannyira emizannyo gye kati oyo yakaabye twamuggyeko engalo tuba tuli awo ebyokulonda loopu ne bituka bwe byatuuse twagenza okera olunaku olwa Friday ku makya ng'amawulire gatuuse nti kati eyaleeta ekiteeso azudde nti fe abakiwakanya ffe batuufu tugenda kuba tumanya ensonga eziri awo President yabadde wammwe Masaka n'agamba BMP basiibaga my order my point of order point of subjection point mbuba MP babeerawo bubeezaawo mu parliament nfo kyokgenda mu byalo simanyi oba ayagala bagende balime oba bakole ki simanyidde ddala kuba okuva ku byalo tulinayo abakulembeze kati wagamba the MPs should go back in the villages kati ate abakulembeze abo mu byalo ojja kuba omukulu nakugamba bw'aba agenda Masaka mutegere ku Kaluma ojja kuba otunyonyola ani awo omulala abaddewo weeziri ensonga road blocks tezinnaggwa road blocks kukwata n'okukwata abakuumi ba road blocks jo waliwo presidential candidate mbaye na muyito omuyaye omukuma ddembe eyanyimiriza ne Gerard oyo wa road top face mbike n'agamba I'm your family I see you yangambya I see you are you the one who calls no
I'm not the one officer. Ona anunula eggwanga gwe nga weewakana emirimu emitongole gy'okolera eggwanga. Senga walabye bwe yabadde ayambadde. Wabadde olinakola nga Judas Iscariot. Yagasebo, I watch you. Yangambye nkulaba ku simu yange konse tondabangako mukama wange. Obuteteezi buno anunula eggwanga. Nange nabadde mugezigezi. Ne mugamba, why are you speaking Luganda? Because batugamba mwe mwava mu nsi ndala. Najjako masiki mulabire na mugamba muzeeyika ngenda. Omazeemu amaanyi. Muzzukulu wa Mugema. Kyetaaga Gerard. Omusajja ono yalabye abasajja badde bambadde. Abasajja mbamanyi mbayitangako nange. Nze kyova olaba. Nagambye. Means za transport ezammwe nazivaamu. Nze ndi wookada. Kati n'owookada. Bamuyimiriza n'omusaabaze najjako erementi. Bwe twabadde kyabadde kizibu nnyo basobola okubuulira abantu ayo. Sebo mu nsonyi sibeerangako ne bagamba ye gweza nero ne ngamba muga Katonda mu ggulu si Yesu. Newakanye. Sebo tojja kwewakana. Newakanye okubaza nero. Ne ngamba kale genda. Naye nze nkulaba konse tondabangako mukama wange. Si Yesu. Twabadde tulaje tulaga negamba tujja kusenza gw'olina kusigala eyo wano. Kansigale wano. Naye nakyusiza nekkubo nezireka. Kubanga singa atobadde ova Butambala twaligambye kuba Butambala bagamba teva muto. Omanyi luli wangamba nti abantu abasirikale bayimiriza ne bagamba leeta essimu tulabe ebirimu. Noloza byakusanga. Nekuwakanya nga tonnabirabako. Kyamaze kuntukako. N'olugendo ne ndukyusa ne newakana okubaza nero muga Katonda mu ggulu nga n'obukuba. Bali bagambye nze Moses. Siyenze. Ne bangamba genda naye olabika ye konze. Naye we see you. We see you but konze you have never seen me my road. I wonder. But anyway, nga tujjeewo embeera yambaddeko but waliwo omukuumi PA wa Kyagulanyi. Abakuumi aba Robert Kyagulanyi Ssentamu abawera omwenda. Electoral Commission beyamuwa bali munda then nono oba driver we oba ani assistant PA nalabye Katambi amuyita Najja Nasif babadde bamunoonya omukyala ye ne bamutwala nako olwajjo kyabadde kizibu nnyo kyabadde kizibu nnyo so tugenda kwatutunulawo road blocks zikyeyongera mu ggwanga Uganda poliisi bwegamba tetunoonya Kyagulanyi tulina ekitwagaza makage kati tokyakkiriza nti tebumunoonya ko kyetulabako abantu bawuunya military police yatandika ddyo bwa trafiki red top SFC anti bagundi ba sister agents ba sister balina okusigala gye balina kuba eri mu nsiko nga banoonya bayeekera batuviireko ddala ffe anyway era awo waliwo omwana yaleese obuzibu ku kitimba kuno ataani omwana w'omukozi munnaffe wano eno kozi munnamu the final channel Kantu United okuyisa mwana ku kitimba awo oli wa kantu social media bagitaminga kantu siri wa kantu ne social media bagifuula kantu waliwo olutalo olwo wanvumidde omwana tewanvumidde mwana naye ffe ng'abantu abalaba bitwina ezikuba toki mu nsonga tetugenda kuteesaayo nnyo eyo naye kino kikuwa ebyokuyiga ogamba olutalo olw'omwana ekintu kiri nti mukitwale nti nga bamaama bwe batera okubeera ewaka kyana gwe tondetako obusiru bwabwe wammwe nga taata atudde wali mu kkoona omwana ono si gwe bavuma ogira ogutwe era benkobogoze wammwe ogamba yiye ese waffe nga bawo ali wali atakusobola nti alina engeri naye wasobola okusasulira mu kkoona wakulira kirina okuba kyekyatuuse abakyala bategeza nnyo okufuna revenge mu baana baffe so embeera eyo nayo weeri then Nashibaga Kato muganda wo munnamasaka era yavudde Masaka naye yavuddeyo na Maziga nanti kati naawe oli mwana w'e Masaka Maziga go gaali galina okulabika muganda wange ensonga twazoogera ensonga waŋŋamba mwetegereze nnyo eriiso Jjoji sirijjangako nkugamba tewajja kuba mirembe era ndowooza enkomekkerezo wagirabye katutandike sheeno bwe tuti eno kampeni njiro nkize nga nzashibaga Kato agala okutenda takati wegatteko atayagala agende mu struggle eno bagiyita a few moments later goli mu struggle wenda twegatteko oba osigale eyo A few moments later. nasigaza bulamu
Sorry man. Obulamu bwonna bwafa. Kati obeera wa? Masaka. Ovudde Masaka? Na Masaka yavudde Masaka. Tusibya. Natuka nenda bagane mu Kampala ntyamu nga sijaamu. Abaana banvuma mu gete eyo. Ebintu byonna byafa. Ensonga enkulu Ashibaga Kato emukabya tugenda muyitako katono. Ensonga eno between us kuba tochi mu nsonga. Ashibaga Kato abalabye sheno ku gospel live ya Farouk ne musekewo yabadde nti akaaba ekintu kye yasuubiza nga ayingire NRM era ekyamutwaza ghetto structure yatuuka neyibwamu omusimbi muyitirivu naye nga ye bamukubye ekikono n'atuuka n'agamba kuba baba olabye ka video kano mulimu ne Ismail Access n'atuuka ne yeebuulirira ng'omuntu n'amanya waalemerako n'atya nti ayinza oluzinga obulamu n'agamba nyinza okuba nga Isima ghetto structure. Muganda wange Ashibaga Kato muyita muganda wange sola mwe wakana kuba mumanyi Namasaka olugendo lwe twatambula mu biseera byaffe nga tukyali bato nga tusoma n'okusoma so ali lake ali lake kyenjagala omugamba nti ensi eina engeri gyetutambulamu era buli kyetutambula Mukama alina engeri gyatunuulira n'engeri gyatusasulamu njagala agume nti Mukama amuwadde obulamu kubanga bwe twogera ku nsonga zino fa basome ku byafaayo bya General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye n'abantu abamuli ku lusegere wa kisannyo Mukama amuwadde obulamu kubanga bangi abaali awo betusobola okwogerako ekintu ekyo nzijukira bulungi nga baali bakirwana abantu basatu ghetto structure formulation eyo gyolaba gye baali kubanga ensonga yali bakole ghetto structure naye nga baagala bafune n'obukulembeze kubanga kyajjira mu mbeera eya Bloggers Association kati ya introducing a ghetto structure kubanga bwe baali bamutwale bwa Museveni balamu ekisozi yamugamba ono yatambulirako ensonga zonna ez'abavubuka NUP ghetto structure eva mu ghetto president eva mu ghetto kakati ate nkujjukiza ate ono nga abadde kumpi Ashibaga Kato be bakola kye bayita fire base fund fan base ya fire base era Ashibaga Kato y'omu ku baali ba founders kakati bw'abanga yali omu ba founders balamu nga mutwale wa Museveni nga amuguza idea eno eyongera okulaga amaanyi Ashibaga Kato ge baamulabiramu n'ebigendererwa ebinene era najja n'eno eŋŋombo oba proposal eyokuba nti bayingira mu ghettos ne batandika okuba nga abavubuka babaguza idea ya Mwai Museveni bave ku Robert Kyagulanyi Center bawagira General Yoweri Kaguta Museveni kakati bwe tuba twogera ku bukulembeze obwali bwagala okutondebwawo oba bwali butondeddwawo jukira bulungi nti yali kaye by then omugenzi Ismail Access na Ashibaga Kato n'abalala baali bawerekera baklaka waliwo n'ono muganda waffe race superstar n'abalala by then kakati bwe twogera bonna be tuwogerako race superstar yafulumadde eggwanga Canada kaye naye tebyamutambulira bulungi n'adduka yali president waabwe Ismail Access Mukama amusonyiwe byamusobako ffenna tujjukira nti amasasi ge gaamulya kati gwe tusobola okugamba nti yalinga yasigalawo kawonawo Ashibaga Kato muganda wange naye ali maziga anti naye ye at least ko obulamu we buli ate ne mu ggwanga ki akyalina n'essuubi nti akyasobola okugamba nti ayagala kulaba Mwai Museveni era yavuddeyo yawulidde ku 5 billion n'agamba kajje waakiri naye ajjukirweko yekukuutirizeeko awo bamusuulira okitegedde so naye kino kituwa ekyokuyiga Zanero nti mpulira ennaku bwe mutunuulira kuba ebirooto byali binene okusinga wano waali yali mukono gwa ddyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu n'enkola because NUP tugyogerako eva mu kulembeze wa ghetto
oba wa Firebase gwe bayita Robert Kyagulanyi ezo kwate yali gwaddyo naye yali kumpi line yali anti abali ku lusegero olwo nze njagala kubuulira bino bikugamba kuba mbinako obujulizi there are very few people abafuna omukise wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'aboogerako mu kamera ng'aboogerako sinaboogerako nga n'ebifaananyi weebiri n'ennyonyi ne bazirinya his first flight to South Africa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugimuteekamu genda obanoonyereze bameka goloza bafuna opportunity eyo ono Ashibakato gwe nkugamba yafuna obuganzi obutafunibwa abantu balala Segede so ekyo tosobola kiyita kyakusaaga omukono ogwadde togumuggyako naye ekifaananyi kyembadde njagala okusiigira nga nvaayo eyo saagala nnyo kulwayo nti tuyaayaana mangu okwagala okutuuka ku binene naye nga obulamu bwe tutambuliramu luba lugendo tetubuuka bubuusi buli bw'oyagala okubuuka emitendera emirala you end up losing buli kimu muganda wange kyatatunuulira kubanga abantu bangi boogeddwako ebikyamu ye nga bw'agamba nti baamukuba amagi simanya balumbuye n'abalala ekyo amazima galwawo buli naye tegakola ki tegakwekebwa so bw'abanga yaliwo amazima nga bw'agamba nti yali tannalyamu NUP lukwe yali sigadde ku mazima omuntu gwe basinze okukuba mu NUP amagi of recent bamuyita ani ono Bobby Yanga bakubye Bobby Yanga bangi babakubye naye Bobby Yanga abaddewo kitegedde bangi babakubye nebejjoro babakubye bangi ne Lubongo ya yennyini kati ate gwe oli mu kuba gundi ba Bobby Yanga tewali muntu gwe basinze kuba mu NUP nga Lubongo ya but where is he ebikolwa gye bye bimweyimirira kola bikolwa ebisigadde bijja kweyimirira so yatya mangu ekigambo kye njagala okugamba kino tukirabyeko kiri very rare ogende wa mwa Museveni omukolera nga tobadde mu pipeline etambudde for some time kitegeeza nawe wennyini obadde oyina ekirowoozo kigamba nze kino bwe kigira nja kutryingako the other way round anti kati ye kyagamba nti idea ye gye yatwala abantu abasomye amawulire oba media muno ng'otandika wakava ku ssomero tulina kye tuyita proposals proposals oba leero zitwalira ba producer oba general manager ogenda olaba nga proposal yo gy'otutte waliwo omuntu omulala agikola kati kyekyatuuka ku Ashibakato agenda ne ghetto structure yasuubira nti wekituuse agenda kuba part of it naye agamba yadduka n'agenda e Masaka nze olaba bankubirako essimu lumu okuva e Masaka eyo n'osanga yakagenda ndowooza nakugambako ne ŋŋamba baŋŋambye Ashibakato yagwa eddalu okitegeera era nze neewunyiza okuddamu okumulaba kwaliwo eyo batukubirako edda nno birudde naye agamba baamukuba ekikono n'atafuna mu idea ye abaana ne bagisanyukiramu kati asaba ajjukirweyo wakiri bamuweyo ka patent right kane yobona ababu patent rights obwekigambo wakiri ghetto structure muganda wange obuto bwe bwamukulembera okusinga okumanya ku kintu ekinene ng'ekyo ku level y'ebyobufuzi kyemmanyi yakozesa nnyo emotions okusinga okusooka okumanya era teyeebuuza kimala kuba singa yeebuuza ekimala yalitegedde nti NRM gyayagala okuyingiramu yali badde akola research amala n'amanya nti bano bayingidde bano banyaguluzi babbi ba project C ebigendererwa bakozesa they just use and dump ng'omuvubuka omuto kubanga tulabyeko bangi abakozeseddwa era ne bakomekereza nga abamu n'obulamu tebabuyina nga baagala kulaba mwami Museveni atuuka n'okufa nga tamulabye okitegedde twogera ku one of the assistant superintendent of police Kirumira yafa naye nga alaajana kulaba mukulembeze nga n'ensonga zayogera ensi eziwulira nga n'ebikola weebiri ekitegeeza Ashibakato kye yakola okudda e Masaka yareasoninga bulungi nnyo is lucky among the very many benjoze nkumenyera so ayina kusaba Katonda yenenye abe musimu mutima agamba obulamu kasancha abuyina yayina n'omukisa nti yafunayo sente n'azimbayo n'akayumba kagamba there are so many people abali ku street abatalina wadde ne basula mu initiative gye yagala gye bayita ghetto niwankubadde ne leero gye twogerako nti bagitondawo ne teyambye baana abo betulowooza nti baali badde bakola ki bayambibwa abakulu bali mu kubbira mu bubbizi ki
sente kubanga Ashibaka Katobo abalwana njagala mutegeeze ensonga zino. Ghetto structure jayogerako mulimu abantu abagidduseemu ngeyagala nabbatwazaako bulamu. Abuuza Alien Skin. Abuuza fight yaliwo kwa Alien Skin ne Palaso. Why were they fighting? Fighting for supremacy. Who takes it? Ajje wano ku drawing board agayeba nze namba zino nzenzi commandinga. That was the fight. Fight eno yalimu ne Kamiri. Watwala bakonga n'oli Shaba ne Shaba yali Shaba eyesimba wate naye namala n'akaaba. Yani Scorpion Shaba yes. Yesimba nawo ku KDN aremu. Namala n'agamba ajati namyalo kiki kyonkola. Tulaba abavubuka bonna abali balaze nti bali mu NUP ne basala nga Fiki Gaza. Bagala kutapinga mu ghetto structure. Era bafuneyo akasente. Ghetto structure tugiraba mu Buchaman yali ogwokubiri. Ogwa Robert Kyagulanyi Centamu. Tegeze ekintu Ashibaka kate kyali kimutwala. Kye yali ayagala okubuukira tamanyi maanyi gaakyo. Kyali kinene. Kirimu General Damulira. Waliwo n'oli general yagamba ambulera flaga yonna gyola abagendo bbe. Okitegede? Kirimu Namyalo eyakola office enamba ne bamuwa funds. Kirimu Nalweiso General. Tegeza Ashibaka Kato. Kati muganda wange yalina wayinza kiko. Yali alumba n'abuukira. Ye yabawa idea. Ne bamugamba leeta. Era ze bamuwa kuba nawulira bamuwa sima miliyo 15 bazaali mmeka 15 something. Ze zaali ez'okugula idea ennungi gye yatwala. Ye n'alowooza aleesa idea bakole olwamu. Agenda kuba part of the project. Oba the project. Ne bamusuula mu gulu kabagamba gwe toli omukuffe and you'll never be one of them. Tewali muntu aba omu ku bo. Gwe kasoleta idea ennungi nga bagigula kubanga kati ye kisinga okuluma Ashibaka Kato. Singa bamugamba nti aleesa idea ennungi tugenda gisasula miliyoni 5. Ojidde ebbali. Yali badde mu siimu. Naye kisinga omuluma idea gyaleeta agenda okulya abasajja transactions billions and billions of money. Ye nga atunuulira 10. Nga kiri luddawa. Nedda. Kubanga bw'ogende wa Museveni akuwaayo n'akusuubiza. Kati ze bakuwa ebiseera ebisinga ze zikoma. Kati gwe kyokola ze bakuwadde osooka ne weenazaako ennaku awo. Ne zikola ki? Ne zikoma. Ne ziggwawo. Ne bagamba omusajja ojja kuddamu omulabe. Kati ennaku n'esooka ekunywa butaaba. Kati ye muganda wange kyali mu depression. Total depression. Ashibaka Kato gyakola ki? Gyali era bwe bulumi obwo bwola bwalina. Okay. Ensonga zino. Bajja kuvuma mwana kasita n'abanga omwana nga mulungi. Yes. Zaabana bange mbateekayo wano buli lunaku. Uzaala abaana abalungi. Uzaala namayanja omuyanja ono. Namulabye gwe. Nze nazaala sukaali. Olutalo oluli ku kitimba ku. Saagala kuseka. Mwenna mwali babi ne mugatta gundi. Amazzi ne gatomerega nga makyafu. Ne gazaala omubi. Omwana oyo saagala muwuliriza video ebigambo bye amukoola nnyo. Naye ensonga gy'abaddayo kutuusa yeriwa. Ensonga yakutuvumira baana. Lwe lutalo oluli ku kitimba olwaleero nga tuyingira weekend. Waliwo ensonga ze twabeera tugenda okwogerako nga si ze zibadde nnyo ezaffe naye era nga ze ezaffe. Because olutalo luno nagenza olulaba nga lutwaliddemu Good Life Aid nga lufuuseemu political nga lufuuseemu shosho olutalo ne lutwala buli omu. Ensonga z'omwana n'okuvuma abaana omuntu akoma ddi okuba omwana kuba linda ne gwenda wulidde yagambye naffe abakulu bozovuma tuli baana b'abagenzi kati nno gwewo ne bakadde bwe bali neeteebereza okuvuma abaana b'omugenzi. Farukali ewammwe e Masaka oli mwana w'e Masaka oli mwana wa bakadde bewaka. Ndi musajja mukulu naye ndi mwana w'e Mukono era omwana takula maaso ga bakadde era ndi mwana wa mukadde wange mwabakunja. Mwana we Bukunja mwana we Kyaggwe Bukunja wonna yonna okitegeera. Kati ensonga z'omwana zino bavuma mwana bavuma maama. Between the lines kuba tochi monso. Nina kye nazijja nkunyumizaako nali nkinyumya mu mbeera eri political. Ne nkugamba omunafu buli bwanoonya justice
n'alemu okulaba nti tasobola mufuna mu courts of law tubirabyeko wano mu byobufuzi ng'olaba abantu balowooza nti gye baali bufunye obwenkanya mu mbuga z'amateeka mu balamuzi n'ewalala tebafunayo kati what do they do banoonya platforms nabo basobola bakiyita okwecca okwenaazaako ennaku nti gundi ono n'olaba omuntu nga bamubisse n'afa ne bagamba oba afa akole ki oba afaafe oba aligambye nti munnaye rest in peace tubirabyeko wano ozo ziraba ensonga ezo abantu bagamba twatuuka ddi ku mbeera eno omuntu n'afa abantu ne bakudaaza abali badde bakwatibwa ennaku nti bambi afudde alessa abaana babadde alabirira n'ebirala ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano kakati ebiseera ebisinga bye tukola ffe enneeyisa yaffe yengeri public gyetujajinga zanero bw'oba weeyisa bulungi nga toyina bantu b'ovuma toyina bantu b'oyisaamu maaso toyina bantu b'okkakkanya ensonga yonna bw'enaabaawo ng'eyina engeri gy'ekwataaki nga people will defend you bajaga tetumulabanko mu kintu kyonna tulabyeko wano abantu abalina obulemu abantu abalina ebintu bingi ebyogamba nti maybe bambi naye abantu ne bagamba nga bamwagalirayo n'ovaayo n'omulumba bayinza okukuba paka bw'obulirayo ate oyogedde bwotyo wali wadde bagamba galubindi naye ogambye tulabyeko aba nga balina obulemu nga balina obunafu samweyo bawase na bulemu in particular naye nga ng'omuntu n'agamba n'omukwatako tulaba abakyala nga Sarah Shoti Sarah Shoti waliwo Sarah Shoti kati nomanyi ba Sarah Shoti bali babiri waliwo oli eyayimba ne waliwo n'ono omupya omweru naye naye akozesa Sarah Shoti era abeera mu comedy abeera mu video clips ng'abantu bamwagala no leka nkuweke example endala saagala nnyo okwogera ku bantu naye they are proud of what they are omwami Sam Gombia is very proud mu Katonda engeri gyamutondamu njagala ombulireko laleko Sam Gombia mu mbeera yonna enafuya abantu ne bakakkanya eyo genze wala tabeerangayo kati njagala ofukeera ku macho omuntu wabeewo abalumba olabe oba full stop oba kati katudde ku kikula ky'omuntu abantu tebavuma kikula kya muntu kubanga abantu bakimanyi eno nature Katonda yasalawo omuntu abe kyali naye gwe mu mbeera gy'olimu Katonda gye yakuwa because nero ffenna abantu Katonda yatutonda mu ngeri yanjawulo nero afaanagana bubwe Faruku bubwe Gerard bubwe n'abalala Katonda yatonda ebintu byonna nga tebifaana people never be the same ebyennyanja mu nnyanja emu mulimu tuzikwata ng'olina Samsung omulala alina iPhone omulala alina mu nnyanja mulimu ebyennyanja ebikanga yankome bbiri embwa zino ze balunda waliwo akatono waliwo ogunene waliwo oli agamba ze simanjagala German Shepherd osimayo omulala n'agamba kajibe miti we are different exactly kabibe bibira bino ne baziba nnyumba ezizimbibwa buli muntu azimba gy'asobola era omuntu omusanga mu nnyumba ye mu mativu n'agamba this is my house so abantu bakkiriza nti tusobola kufaanaga we will never be the same tetuliba kyekimu naye gwe embeera gy'olimu ogikozesa otya ku balala Mukama alina waakutadde n'otandika okuduulira abalala n'ogamba ffe tuli bulungi nnyo otegedde abo bagira ku ffe naye nga ddanero gwe bw'ojja wano n'ogamba oli w'akantu let me give you an example owadde towa siringi 5 g'olinda ajja likinga video yo bavumya abanaku okitegedde abanaku ajja likinga video n'omugamba comment share yaguze data wemmeka era yatambuza information yo kubanga tukola information fe twagala etambule mu bantu abalala era nzo oyo omuwagizi mwetaaga nnyo nga Faruku aliyo baguze data wa 5 oba wa 10 okitegedde olina kintu oyogedde nti abo betunyooma abo mu data obutono ate be basinga okubeera nga they are diehards beba omugaso bebalina obudde obungi obugamba I've seen this video let me share it with someone omuntu oli I-end gwe tugamba alina unlimited uptown ate ye takulaba aina na budde aina zi cable TV aina biyinje by'okumalirako obudde aina emirimu egijje gy'okkola okitegedde so kati abo be basinga be balina n'obudde obwogera ku gundi bane gundi omulaba olaba gundi ono
waliwo buno bugundi buno buzannyo obuvugira agula ne kadata n'agamba njagula wano jibbi naye ngenda kulaba gundi feba tukubira amasimu ninda Friday nguleko omutwalo zonna nzirabe eza week number njakulaba Faruku Ali njakulaba gundi njakulaba Zanero njakulaba gundi ne gundi kakati ate gwoyo yagala okuyisaamu ki nobagamba banaku nnyo agula data wa 15 nagula GBs 2.2 oba 2.6 nagamba nja kulaba ku weekend bonna oli gwogamba goloza muno wa bay ku weekend agenda mu golf kuzanya golf ayagala kutwala abaana be mu bifo ebikola ki bawuge bakole ki swimming n'ebirala bwana avayo mpira gujja kuba gutandisa Arsenal mani atule mu gundi ye mu cinema room bwamala okulaba Arsenal agambe oba gundi kyempya kati yafulumye ng'agenda ku gundi kuki Netflix ng'ateekayo ekitegeeza kisigala nti the biggest consumer of our content they are the local people bebo gobola boza abawansi abadatu w'ebitaano kubanga bo bino bye twogera bibakwatako they are affected in one way or another. High class they are in good baimbula mu bulungi business zaabwe zitambula ekyo kyonnyonnyola kikunyonnyola akalulu akasembi akasemujju ne musisi yagamba nze sizina mazina nze sikola ki kumbe abagagga b'omukira baawa bo n'akalulu we kaatuuka baalinnye ennyonyi ne bagenda n'abantu because byali no sab abaakwata famire zaabwe ne bafuluma eggwanga lino nga bagamba tetulinze bizibu bangi naye gwe walina mutu representing I know more kikunyonyola waki radio ezikola Oluganda zifuna ebivulu ng'abantu bangi ow'oluzungu wanabbi akolayo kaddina nkutegedde kakati kasita otandika okujeregerera your fan base because that's your fan base kana ate gwe bw'ojja mu kamera ogijeregerera muli bubi nnyo muli banaku mukola ky'obwana bwammwe simanya bwaziŋŋama so if that opportunity comes nabo ne bafuna bwe bakwesasuliza bagamba at least oli kyakola asobola okutega abalala bakuvuma kati gwe oyinza okuba tebannafuna kye bakuvuma gwe ng'omuntu in particular naye waliwo opportunities kati ejjidde tugeze ku mwana wo bayagala vuma gwe naye gwe tebafunye engeri gye bakuvumamu kubanga gwe banoonya kye bakuvumako saawa gino tekinnalabika kati bafunye opportunity nti waliwo kasipaaka kakoze eki akali wali so ogenda okulaba kubanga to be sincere omwana abo abakuvuma bonna bazadde and they agree nti this omwana ono ali innocent had no decision tetulina bwe twakubira Katonda simu kutofulumya omwana ono mugira amaaso gabeeko obuzibu otegedde nti oba bambi agire ku makya okugulu kwalemala nti oba bamukuba eddagala lya polio ne limumugira oba omukono bakkiriza nti bonna bazadde olunaku lwonna naye omwana we kisobola omutuukako but obakoze ebibaluma bingi obavumye obajeregeredde oyogedde ebibanyiiza bingi how do they pay back ekitegeeza nga internet eno tonnaba kukudaalira abalala manya nti by'okudaala they are just waiting for their time okubikuddiza obudde bujja kutuuka bakulinda mu kaseera ako kyova olaba waliwo olugero olugamba nti osobola okukola abantu ebintu ne bagamba nti bwe kiba kiremye ku ggwe abaana n'abazzukulu bakisasulira nga olaba omusumba omwe yasaba essaala bayuzeeyuze bakole ki ebizibu byagwe ewuwe like abantu bajjayo kiri kyokoze mu mbeera eno nalabyemu essaala n'abaana zifuluma amasira zikole ki abamu ne bagamba saala eyo gy'osabye yennyini yegenda okuddire okitegeera so reaction y'abantu ku social media ogambye dependinga nnyo ku ffe tuba tugize era naddala ffe abantu abali mu social life eno we have to be very careful ku bigambo byetufulumye naddala kubanga abantu baatuwa omukisa ne bwatwesiga twogere abantu kasita otandika okufuna numbers ezikuwuliriza ziwe ekitiibwa because tulina abantu bangi ebigambo byetwogera bibikwatako either biba inspiringa
oba baleetinga down. Let me give you an example. Dr. Sam Kazibwe, one of the most respected political analysts mu ggwanga Uganda ne mu East Africa. Yakolamu naye yayogera statement nga mu reality it might not be wrong. Naye bw'otunya situation y'abantu b'oweereza at the time ne hope yaabwe weeri obamazeemu essuubi lyabwe obamenya emitima cause expectations zaabwe ziri ku kintu kirala. They think either you don't speak about it. Kyova olaba Nero nakugamba one time ne nkugamba nze waliwo topics zendaba naye nkugamba njagala nnyo nsobola oginyumyako netugidiscussing kene mabbali. Ne nkugamba naye mu kamera sijja jjogera ever much nyiza okuba ekituufu nkimanyi nga kye naaliyogedde naye public ejja kireceiving etya ekitwala etya at the time. So ebyo ebintu bikulu nnyo mu bantu b'oweereza ne reputation yo gwe ng'omuntu nti kyogenda okwogera kigenda kukola impact etya era kiyinza funa reaction etya kigenda kwongera abantu bawa maanyi oba banafuya because current situation nkulu nnyo to reading between the lines. Current situation abantu bali batya kubanga bano be bakulabango be bakuboostinga ate be bakusuula oyinza okuba oyogedde mazima naye bw'oyogereddemu balesewa kyova olaba bagamba ebiseera ebisinga waliwo bagamba wali omulema tofunyizaawo kituufu mulema naye oli mugira bwoti okitegedde ono alabika njeeya kati omulese omumenye. So ebigambo ebyo ffe abali mulimirira mu kamera ng'olina namba zonsunako ne bw'oba olina namba ebikumi ebi kubanga ffe tutera kwogera ku topic weziti naye kyatuuse ekiseera nga bagamba bannaye internet yesusse n'abaana mu balumbye naye si baana bonna because abantu balina abaana bangi. Abantu balina abaana nze sobola okukwako example wano. Chameleone yali alina mutabani we waliwo okyajjukira ebiseera we yavugire ku motoka. No. Waliwo issue eno ebaddewo aba nga ali mu kwatakinga abantu nga ali mu kwatakinga abantu naye abantu batuka ne bagamba maybe aba at some point yali mutuufu ayambako taata okuddamu okutereeza obulamu bwe kwalo bagamba nti omwana takula mu maaso g'abakadde be ne waliwo okkiriza n'ogamba ona taata atavudde nnyo ku mulamwa taata afuuse omwana. So kati omwana ensonga gyeyogera kituufu eri positive etereeza taata. So nga tetunaba kuvunaana boogera kuba gw'obadde okola naffe tulina okwetunulamu bakika screening ne tweyisamu akuuma ne tugamba kituufu kale abantu banvumye si kirungi because amazima gali nti embeera ey'okwataakinga abaana tugivumirira because obutambi obwo busigalawo abaana baffe bakula bajja bulaba embeera eno yemu nga n'okwataakinga abafu nti byonna bibi naye si buli mufu nti alumbibwa. Olina okumanya lwaki gwe nkolerera ddi okulumbibwa kwange kuba okulumbibwa kwo gw'okwetegekera mu bize bifo kusiiga ekifaananyi olugendo olw'okoze eki lw'otambudde n'abantu bano abakulaba oba abakuwuliriza. So ekyo kituwa ekyokuyiga ffenna abajja wano ne tuyimirira ne tutula ne tutandika okwogera ebigambo bye twogedde tumanye nti birina impact ku bantu ku population gye tukola ki gye tuweereza. Okay. Katugende kati ku nsonga zennyini nezino zibadde ze reports bwe babadde bagikola abakakiiko atekoyalumu ali olwaleero wankubidde kooti omusajja w'emitiyana ndi wekyagwe abadde kojjawa mitiyana bababawa mitiyana eba erinaanye ebuddu ensonga za lumu etteeka ly'okuleeta loop okubeera ng'alondebwa mu palamenti oba ebibiina ebiri ku opposition twagiraba engeri gye yajja ng'evudde eggulu era ne tubagambirawo nti ensonga eno tezze mu mutima mulungi ensonga eno nkyamu
buli mukukunavu n'agamba abanupu basiru bano boogera abobutti tebalina ndowooza they don't reason tugenzo tuuka olwaleero ono yennyini yagamba nga ze siri kuba tategeera ng'ategedde nti abaali tebategeera nino beetondera ensonga agikyusizza nga naye alaba omanyi waliwo bakugamba right now waliwo olutalo olugenda mu maaso twagambye tunyumyamu olutalo olugenda mu maaso wakati wa Mukunja Pest Vibes n'abaana ba Fangoni beekuba ku mutimbagano okwo nga bakwata obutambi ekisooka Pest Mukunja ba NUP bwe batugamba nga tumanyi bulungi ndi nkoko njeru mu mateeka balwana bwe wasibye omuntu olw'akasimu Eddi Mutwe ne baani ba Gaddafi nti balwanira akasimu babba akasimu ne jampa ate mwe abalwana nga mwekwata obutambi bwe bana abasiba tunagamba tutya okitegeera nti waliwo wotukanga okola ekintu naye nga kiyamba mulabewo abakulu bano bakola etteeka lya lopo it would have been out of jealousy obutaagaliza n'okuwulira obubi bwano by'obuzimu by'obufuzi butufuga naye bagenza okutuuka ku endi yakyo okurirayizinga nti tugwesiba mu bulago nsonga ya lumu egundi etteeka balireeta mu Oktoba nga lumu Oktoba 2024 era tujjukira bulungi nti lirabikira ggulu yensonga yo kaje tujjukira mu regional parliamentary sitting naye tulina okusooka ne tukijjukira nti before nga tetunnagenda ggulu waliwo discussion parliament nga speaker Anita Amunga agamba nedda tulina okusembereza obuweereza eri bannayuganda parliament nti parliament bwe buweereza bw'abannayuganda era ntumanya ebirowoozo byabwe ku ground omuntu w'owansi biki bye baagala tuwulire oba biki bye twagala tubafuneko tubiteese mu parliament ne bagamba zijja kutambula Uganda yonna ne bagamba kati abantu ne bagamba kati ate ya Buganda oba ya Central enaabeerawa ne bagamba ejja kuba Masaka etuula dye Masaka etuuka dye Masaka abakulu owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamanga bagisika mpozi waliwo olutalo olwo nalwo Masaka Thanksgiving Masaka tegedde Masaka yali ekutta kati Masaka nga ye mwana omusuusuute ngeri gye kiri ekibuga ekikulu ekya Buganda tugamba kale kibuga ate Mengo kibuga ekikulu ye Mengo nsagala osomese kale Masaka ye district enkulu y'ekibuga kya Buganda yagala kwa kya kifuula ekibuga ekikulu already Masaka city. No, what makes a city a capital oba sibukulembeze si leadership nti headquarter capital nti Masaka ize nja kusomesa tujja kufuna obudde nkusomese ebyafaayo bya Masaka ne Buganda ande we mukono mukono wali ekyalo kye bayite muggulu e mukono atwogera mukono twogera ku cities kale tugenda is Mukono city it is a municipality kati people are talking about cities, you speaking about the municipality, are you okay? I'd rather be in a municipality than being in the city of Masaka. Kakati mbadde nkugamba nti abakulu ne naye ebikolwa ebyo NUP yabiwakanya ebyokutambuza naye gamba ekisooka there is too much expenditure egenda okubaawo nga teyina na nsonga lwaki ebawo kubanga ebitundu byonna betwogerako birina abakiise nezira n'okugendayo ate mubasasula n'omusaala transport allowances na biki byonna okuddayo ku ground kati nebuuza lwaki why do you want to spend this money lwaki sente ezo ze mwagala okutwala mu regional parliamentary sittings lwaki temuzikola mu at least nemuziteeka mu Ministry of Works ne zikola potholes mu Kampala kuba ebinnya byali bitusukusenga mu Kampala tufa Hamma time eyo yali yabinya pothole exhibition I think it was 2.5 billion naye we nawulira ku ddiru y'okutwala parliament eggulu natya kakati nti waliyo omukulu yazimba hoteli ze tezirina wadde abantu alina restaurant teri wadde ali abantu bali eri ku nte zaabwe n'agamba kati mujja kujja budget eyitibwa kakati nero NUP bwe yakiwakanya lino etteeka teryali ku gundi ku order paper era ebiseera ebyo kati parliament enoonya engeri Anita Amongo nga speaker ne NRM banoonya engeri gye basobola okwesasuza NUP nejje were Ssenyonyi kubanga yali ayimiridde mu nsonga eno agamba nedda bino ebintu si bituufu sente z'omuwi w'omusolo zigenda kusaasaanyizibwa mu mbeera etalina makulu
era ne babikuba metu ne bagamba akulu baleka bazimbe eyo hotels banoonya katale kaki kabisulo byabwe. So bwe tutuuka eggulo ojjukira bulungi nti abakulu beetuuma n'obuyinza bwe batali. Mukulu Abedi Bwanika n'agamba ye leader of opposition Owekawempe South n'agamba ndowooza lumu oba gundi Bashiru yagamba ye nampala wa gavumenti. Beewe ebifaawo mu bwangu. Era bagenda okuva eggulu ng'ekizibu kye tutegedde ekiruma bannaggulu kwe kuba nti leader of opposition talondebwa mu parliament. Kye kizibu ekyali eggulu kyokka. So ekintu ekisooka twakkiriza nti baali baagala kwesasuza Joel Ssennyonyi ne NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekibatadde kaliya oba ku nninga. Ne bijja ne litambula naye nga jjukira etteeka libaamu bwe bayita obuwakatirwa oba subsections. Egamba nti etteeka ligamba nti amendment egamba bweti naye bwajja kubaayo obuntu obulala bwe buti ne bwe buti obutambulira wansi. Kakati ne tuyingira mu kalulu biseera bibeera very busy 2025 jjukira nkugamba October bwe lijjira tetwaddamu kufuna parliamentary sitting yonna mu Uganda ndala regional parliamentary sitting twakoma kwemu ne bagambe bigendererwa bibadde ki. Kati lumu bwaleeta kino bwe kitambula bakulu bafuuka bize mu kalulu balumu Emityana bampuga e Masaka kalulu kafuusa akalulu NTUP batadde ku nninga. Ekiteeso kino kye twogerako lumu kye yajjeeyo kye kyamukostinze ekifo kye Emityana tebereza era ne kituuka ne mu kakiiko ak'amateeka mu parliament. Naye njagala kukujjukiza nti bakonsultinga ba stakeholders bonna ne bakikuba bonna ebibiina by'obufuzi byonna anti DP zonna zagamba nedda. This is wrong because olunaku olulala bwe tulibanga nga ffe ba leader of opposition kubanga FDC has ever been leader of opposition ebisanja bisatu naye lwaki tekyali bwe kityo. So ekirala olina kwongabadde oŋŋamba nti lumu yagambye obadde onnyumiza lumu ng'agamba nti ensonga lwaki yalijjeeyo sooka opuleyingire bannayuganda ensonga lwaki yalijjeeyo sikiriziganya nakyo. Ekyokusatu ebbago okulisoma wano okulireeta baali kubanga litutaanyiza lijja litya bwe babadde bagikola abakakiiko ate kwentuula nesanze nti ebimu ku bye twali tukkaanyizzaako nga tubyogeddeko bitekebwe mu bbago eryo nga tebirinda. Ekyokubiri ng'ebirimu bireetawo embeera nti bwe tuba tuli baakulonda n'ab'NRM bonna bajja kulonda. Ekyo nga sikkiriziganya nakyo. Ekyokusatu ebbago okulisoma wano okulireeta baalireeta nga tebantegeezezzaako nange nalisanga busange ku order paper so nga ate procedure entuufu yandibadde tibateeba. Kakati Nero lumu ndowooza alina bingi byayogedde ebyobulimba era nga alina ekifaananyi ekyasiiga mu bannayuganda which I think is not right. Ekisooka eno bagiyita private members bill. Private members bill lumu byagamba nti waliwo ebintu ebirala bye batadde wansi w'emmeeza oba bye bayisizaamu buli bwe nkugambye bu subsections buki bagamba nti bataddemu ne NRM etuuka okugamba nti naye enaalonda. Lumu bino byonna abimanyi. Etteeka lya lumu gye bayita private members bill buli kimu ekibadde kigenda mu maaso kibadde kiri ku ye gavumenti teritwalanga. Gavumenti singa yali mujjako nga boolaba etteeka lya Hilderman okyalijjukira erya copyright. Hilderman yaleta private members bill gavumenti nejezza negibeera nga yali mu control. Naye lino etteeka lya amendment eyali LOP paka leero batuuse odijjayo lumu yabadde alina kyova olaba ne ku floor of parliament yagambye let it be withdrawn. Singa libadde li mikono gya government walirabye ani prime minister oba akiikiridde gavumenti.
nga yali soma yakola ki era yali genzo gamba to withdraw nze. So lumu talimba bannayuganda ti buli kimwe kibadde kigenda maaso takimanyi, buli kimwe kibadde kigenda maaso kibadde mu maanyige era nga yali funded. Kigendererwa ki kye yalina luli okuleeta lino ebbago nga kati ekigendererwa ekyo kiweddewo kubanga avudde mu parliament alaba tekigenda mu benefitinga kyakikyusiza interest ya lumu nga yavoola abantu bonna nga wagenda ne ku talk shows nga agamba abatamutegedde tebategeera. Ekisooka tugenda kwogera ensonga nga 2-3. Ensonga esooka lumu balowooza nti bagenda kuba bamaanyi bajja kukoma mu parliament bajja kuva shadowinga NUP ng'ekibiina. Balowooza nti mu kulonda kwe tugendamu kwe twavaamu okwa 2026 balowooza nti pati zonna nga zeegasse ze tulowooza Mawoze yatugamba eziri mu kabinja kali the 5 zijja kuba za amaanyi nga zireesa ababaka abasinga aba NUP. Akantu ako njagala okawuliriza ennyo. Balowooza nti bagenda kukola nnyo, balowooza bampuuga bonna balumu bajjoyisi baagala baani bagenda kuba mu parliament. Bagenda kuba mu parliament ba Abedi Bwanika kyova olaba balina ssente ezimenya n'ebiti. Ewaŋŋamba ssente yabyemasa ng'etiisa n'omulabi. Kitegedde balowooza nti parliament eno ye12 bajja gibeeramu mu mbeera yonna era baamanya nti wakati mu mbeera eno y'okusika omugwa NUP bwe banaabeegasse bajja gisinga numbers mu toto. The other 5 bajja kwegatta basinge NUP number kubanga tukkiriza nti the other 5 bonna bali mu mukwano ne government ya NRM bali mu MAU kuba Mao yatugamba. Kitegeeza ki nti NRM ne yali badde nga si yakulonda leader of opposition bali badde nupu baji overweighing bwe bali bano balowooza eyo yali point na kyovala lumu aleta excuse zino zowulira nti twagenza okuzulanga ne NRM yagala kulonda nedda si bwe kyali initially bali balowooza bagenda kuba bangi nga bajja kuba bangi not in numbers nti basinge NUP naye nga bagatta nti FDC nayo 2 DP nayo 18 nti PFF eresewe kati nga we bagatta namba eyo esinga namba ya NUP kati bali 53 we bagatta bali bonna abalala bajema baani tebaweza 50 kati era wengendo okulaga kakati leka nkuwe example y'amangu wano wetuli leka nkuwe gundi entono enyangu sawa zino wetwogerera opposition yonna ng'ogigasse leka nkuba DP ina ababaka mukaaga balamu kankwate calculator balina 6 balina 6 PFF ina 2 UPC 13 UPC 13 oyagala jinyoma anti omu bebaka 2 muba meka 22 kati NUP nga sirabyeko gundi FDC FDC ina mwenda I think mwenda if I'm not mistaken asatu muomu okitegedde kati NUP basinga ababaka 22 NUP ina meka 53 okategedde kano kubanga mu kusooka kyekyali ekigendera nga bakakasa omukyala Anita Amongo ne NRM nti kubanga bagamba nti opposition kyali mu kusooka bagamba opposition yenaalonda nga leader of opposition bonna bagenza okukola mu math wakati nga NUP enyigiriziddwa waluvuganya tekonaana kutandika agamba denominated nesooka efirwa yawo nga 10 kubanga NUP singa okulonda kono kwali kwa mazima bwenkanya yali badde limbabaka nga 10+ naye denomination zaita denominated naye eina 50 what 53 tebagituuka ebasinga ababaka 22 kati kali akakodi akasooka kyovala ekibala ekisooka bali bayina diyisa nga tunagenda kulonda bagamba amulindeko mukole ki mulindeko tumale kujja nga tumaze okufuna position zitulabe bwe kinaabeera
bwe bagaseemu emmati yaabwe nga tegatta the math is not adding oba math nga kigenda kulaba nga kibayiye nnyo kati batunuuliramu omukululo gwabwe ne bagenda okulekawo tekigatta. Ekyokubiri abaali bakyeyagaliza bw'ogamba nti NRM eronde bagenza okubala nga NRM etteeka terijja bafevalinga teririiwo kubanga tutambulira ku nkola yaki tutambulira ku nkola ensi ez'amatwale aga Bungereza, the Commonwealth System of Governance. Amateeka ge tutambulirako ga Bungereza era mwe tupiikinga the Commonwealth System of Governance. Etteeka lino ya Parliament kwe litambulira. Kati tekiriyo mu nsi yonna nti gavumenti eri mu buyinza yegatta n'aboludda oluvuganya ate ne balonda loopu ne balonda abavuganya. Tekiriyo. Era bw'okiraba abo boogenda kukola etteeka lyonna nga ligamba nti ne Prime Minister ajja kulondebwa bonna ne bano bagundi babayita batya Minister. Bano ono bamuyita Nambeshe akola nga ni mu Parliament. Babayita ba commissioner. No, si commissioner. Ba chief whip. Ba chief whip. Kubanga ba chief bawona bali appointed. Parliament ebegenda fuka ya kalulu. Buli kafo. Abali ku bukiiko. Secretary bandi mulonze. Exactly. Ba commissioner nabo. Because bino ifa betwogerako bili appointed. Awangula takes it all. Kati awangudde ku opposition. Era kino ya taking a lead of opposition. Etteeka bwe ligamba system egyo tambulirako bwekola ki? Bwegamba. So the math was not math. The math wasn't mathing. Kono mukulu. And it didn't add up. So kati ndowooza banne bano bali batudde nabo nga balowooza ekintu kino bazzeemu ne bamuyita. Tebereza. Yalete etteeka. N'ali seconding emba eggulu. Bonna tebadda. Okitegedde? Kubono yalireeta. Bwanika n'agamba ayisekondi kakati ndowooza baddemu ne bagamba naye ensi egenda tujajinga etya myaka egijja twaswaddeko tetumalirayo ddala twezeemu ak'obuntu kuba ekituufu kiri nti lumu yali asobola owangula akalulu k'emitiyana naye yamuwa yenna ekiteeso kino nekyeyamugamba ye yamukubya akalulu kati lumu was used and dumped very soon ukuraira ekashibaga kato saawa zino lwakuba enjawulo ye ayina enjawulo Nashibaga ye mukulembeze abadde mu buyinza naye nkubuulirako kati ewaka we abazzeeyo ekisenge emiranga gye givuga ayinza okugamba bannaye abasajja abampa ekintu kyabwe kuba baali balina kwogera byeggulu kati babadde kino kyenkugamba ekya NRM baleka badde bagezaako kivuga bagamba omanyi NRM eteswala ng'etegedde maafi opposition tamala takyagatta nga babagamba tuvugemu kano tukayongeremu nti fena tubalo era bagamba naye tusigala wa ensi eri tujajinga etya Museveni sitatera kuswala kwemalirayo kyvala ne baba aleeta amateeka aleeta mukaaga ng'ayagala mulimu n'abalaga ni mmusuuziza akaagamu so kyabadde tekinyuma bagenza okiraba nga math wasn't mathing nga bw'oyogedde and the end results tebazifunye kozi bonna abaali baagala okukyeyagaliramu no one came back to parliament bonna bwo batunuulira manyi waliwo abafuna obusungu ku NUP ng'ekibiina kibatutteko oludda oluvuganya n'obukiiko bonna abaali basuubira nti they will influence ekintu kyabwe kyabayisa bubi yabakuba abamu abaali bakidifendinga mwe mwali ne basaalirwa basajja abanga bampuuga kyabayisiza bubi bonna nawe bagezaako okukwatiramu awo kituufu si kituufu ba muganda wange abaagala no waliwo n'ogundi ono Semujju bonna bagenda Semujju so eyo gundi eyo the class of politicians aba bali balowooza nti NUP ebatuddeko ezze eri mu kuwashinga we their sweats kuba balowooza nti bateeka ettaffaali ddene NUP etwonoonedde opposition eri muntu yezaffe mweyagala okweyagalira tebalina gye bavudde baligala kusaanyawo ffe kye twakolerera edda ekyaffe bagenda okulaba nga waliwo Katonda watuuka n'agamba tekijja kusoboka. You people you can't move any further. Nabadde ndaba waliwo yabadde ateesa nti abakulu bano balowooza nti mu kulonda omanyi babalonda mu palamenti eyo wabeerayo akasimbi nga bamu balowooza nti abakulu bano akalulu kano
basuubira nti bajja kufunayo akasimbi ak'enjawulo mweri MOU enkolagana yaffe bannaaye twetaaga okukola kampeyini tulonde omuntu ali nammwe enibedi tumwene thankisi bagiyita thankisi award banagiyita kati akasiimo ndowooza bali ne bataagala bbawa akasiimo naye wonnyonnyodde nti ne woobagatta n'obawa akasiimo ko NUP ebeera ne kava yayo ababaka 2 mu politics 20 people are very big most in parliament very big nti nowoogitema osobola kugijjamu 7 era abasigala akusinga akalo ne bw'omuggyako ababaka 10 era asigala akusinga kuba kirirwe yannyo omuntu okovisinga ababaka be 10 egatte kwoli naddala ku mbeera nga bw'ogira ebyobufuzi bweri mu ggwanga eya parliament tubiraba ne mbazungu eyo genda olabanga seneti ono asinzeeko 2 ono 3 so mu parliament woba ogenda okugula abantu namba zirina kuba close 5 wobanga ogamba nti wengatta abange eri noonyayo 2 oba 5 awo nogamba omusimbi gunaakola naye okunoonya abantu 2 obbajja eri kiba kizibu that's where the math didn't math temuteekako abaana ne balaba luno oluzungu lwe Uganda nja kuddawo batuteeka ku smart TV naye nnero oluzungu lwe mwogera kati nga lulimu lwabadde obusitayo. That's why things were not adding up. Kati bagenzo birabamu kubanga NRM yo kati waliwo ekutunelega kyova laba etteeka lino bayisa amateeka manyi gatugenda mu kulonda awo ne lino baliteeka on hold. Imagine amendment ya 2024 kona ewonyiza omusajja eyagamba yeno legase yange gye njagala okubanga nkoze si wala nnyo nno ne wano bwe tukomyewo atandikiddewo era ng'ayogera ku legacy ng'ali nnyo n'agamba agenda kuwummulamu nga tumaze n'akalulu era abadde akyayogera ku legacy. Just imagine a few days ekyo ekirowoozo kifiiriddewa agamba the month is not that kitegeeza he wasn't alone in this what okupushinga ekintu kino yayina banne be baali bakirowooza kubanga ye nedda mukulu bagenza olaba abandi badde ba influencinga ne campaign nti era olinayo mpuugwa nayo bwanika nayo baagala nakulabira abawala nayo semujjo musajja mugezi olinayo nsereko they all didn't come. So abasigadde ku opposition tebali nnyo influential mu kutapinga from the other side. They are not even interested. Between the lines tukuba tochi mu nsonga ffe tetulaba mawulire nga we mugalaba. They are not even interested. Tunulamu ne tugamba kale omusajja akugambye kubanga n'abaali abakadde bolowooza nti they are famous oba influential nga batuwa yaliwe fuddisi nasanadda Katuntu ye yadda ng'aginoonyaamu ki tebamukkiriza kusala yadde tewali kitegekati abo enkugamba abadde talina ba power brokers tebaliiwo bonna babakuba hands down kati new pwerese new faces kitegedde nti walimu jinja yakuleetera beekuleetedde wanaba wano mu Buganda naye bakuba kibadde kijja kuba kizibu nnyo to convince a number of 22 people ng'olwedde tolina waliwo omusajja nga Mpuuga wajja n'ayogerako naawe nze ogamba waye sitekyayo omusajja ono byaŋŋamba birabika naye abaagala okuperereza okkirize kiri tebalina mu parliament bali out sajja nga Ssemujju wakutula nagamba mwana soko je oyinza ogamba akamba omusajja mugezi nfunye bino kino nkifunye wano kino naye kati when all those people are out the math is not adding tebigatta they can't tap from the other side kuba tewaliwo kyoyinza tewali abayina okuperereza balina kubanga bagamba nabo bali ku opposition ng'ate obatyamu manya lwo obeera mu ttiimu y'omupiira nga mwenna musambira ttiimu emu naye ng'ogamba these are seniors ono senior ne tebaliiwo Thierry kaali ku ttiimu tujja kugoba naye kati bakugamba omusajja injury taliiwo season number tegerawo nti kujjako ng'oli wa Madrid badde kye yakoze nga ba Mbappe batudde eri alinga yagambye bulijjo mwe munzibikira anyway embeera yeeyo nero embeera yeeyo so kati bwogenda musajja kutukwatibwa nti bannaaekuyo mu kifuba tewali abo tebaswala tewali kukwatibwa kifuba kubanga ekintu nawe olina okibanga okiyinamu interest ate nga kigenda kukutambuza naye kati wekikutambuliza toliiwo parliament yo gimanyi bulungi tosobola kubanga olina kyoyagala okwogera era atali mubaka parliament olaba batuuze eri waggulu tokkiriza kukkirira wansi wali walabye bamaseruka
bageze mu parliament nga bageze kulaba parliament ekola etya naye nga balina kutuula eri waggulu mulingizaako ningize bw'oba tonnasoyalinga tokkiriza dde gisongako wansi kati mpuuga takkirizibwa kuddamu kujjaawo wansi bagenda kukola batya nga balemera ku bifo Nuupu yali ebajjayo ne balemerayo baagala bwanika mpuuga kati bagenda kukola batya nga ate tebali mu house kwali bali bajja ku bifo naye kati babajje mu kizimbe waliwo oli okugamba nero wotudde dako wali emabega n'agamba kati nero kogayo okudde emabega kati fuluma that's the people power oyinza okugamba oba kale kazire obudde bwagwako obudde emabega wajjudde kati fuluma bakola abasajja ekyo bagamba toka genda okay Bobi Wine tugenzo tuuka wano olunaku olwaleero omukubi wa tooki mu nsonga ng'ebintu byatabuse abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu abamuweebwa Electoral Commission kankakube kale b'ekitongole kya poliisi abakuuma abakungu abakwasibwa eyakwatira Nuupu Bendera mu kalulu akakaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogera bino batemeza mabega wa mitayimbwa okusinziira ku poliisi bano ekyabakwasa busiiwufu bwa mpisa mbwe batandika okukanda bakama baabwe ensako yaabwe ey'okukola omulimu ogwa ku Kyagulanyi yennyini. Olunaku abeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga lwe beewandiisa mu mwezi gw'Ekkumi mu 2025 akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama buli omu yamusiibulanga n'emmotoka ekubyeko abasirikale abakuuma abakungu okumuwa obukuumi yonna gy'anaayitira ng'asaggula obuwagizi. Akulira ekibiina kino era nga ye yeesowolayo okukikwatira bendera ku bukulu buno Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwakakasibwa akakiiko nti atuukiridde okwaŋŋanga banne naye baamuwa abakuumi be. Bano batalaganga ne Kyagulanyi buli we yalaga ne bagumira buli mbeera ey'omukka ogubalagala amasasi agatulika okukandaalirizibwa ku nguudo kuno gattako ebikolobero ebyatuusibwanga ku muntu gwe baali bakwasidwa bannaabwe bwe bakwata emmundu ne bwe baagezangako okulumba Kyagulanyi okumukolako obulabe bano baayiwangawo omubiri ng'enjogera kati tugende maaso tugende abakuumi ba Kyagulanyi abamukuuma mu campaign babakwata mbulwa kubanja nsako yaabwe ekyebuuzibwa between lines ku batooki mu nsonga baali bagibanjani ndowooza bagibanja poliisi ekyebuuzibwa ndowooza poliisi ekyebuuzibwa be bokka abaakola ne batasasulwa ng'abaabalala bonna baasasulwa oba bano balina birala ebibakwasa between the lines. Kakati nere ensonga bw'ogitunuulira nga bw'oyisose gwe kennyini obuuzizza babadde mu kakiiko kali nga babuuza Nandala Mafaabi aka paaka okategeera aka kigondi akamu parliament Parliamentary Accounts Commission nga babuuza mukulu ababo nabo baakwatibwa n'agamba era n'amubuuza ababo babajjako ddi n'agamba olunaku lwe twamala okulonda lwennyini akalulu abange babanzijjako Robert Kyagulanyi Ssentamu atwitinga kugundize n'agamba ye wuwe yavaayo nkeera bwe baamala okulonda kitegeeza abakuumi baali bakoze eki bakoze ogwabwe bagenze dda ebiriwo mu nkuubo bigamba nti abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bababuuza kiki kye baasobola okufuna information eriwo omusajja ebigendererwa byali biki njogera ku settlement za Robert Kyagulanyi Ssentamu zagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba ebiri mu nkuubo bibuuzibwa nti abakulu babega ki yali ayogera ne baani sente yazijjangawo abavujjirizi yagenda nani yagenda wa yagenda atya era yagenda atya communication ente bagirina simusala sikasimo kawe okusinzira ku Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu era akugamba bano ekibasibya kukola mulimo gwabwe bulungi
kubanga waliwo ebiseera bye twali tulina okutuusibwako obulabe ye ng'agamba bwe baali balina okutuusibwako obulabe abasajja bano bayiwawo nnyo omubiri n'atuwa ekizampe yaliwo eggulu nani naabo abasajja bamuteekako round face eyo fence ne bablocking emboko ezaasa ne Dad Magic omutwe omwami bamuyita Kigenyi era teko nnyo glasses ono omuvubuka yali ataddeko akatambaala bw'ate yali akuba abantu n'embooko omujjukira oyo gwe balaga ennyo mu bifaananyi waliwo bwe yamusika bw'ati n'amuzza emabbali ng'ayingira ewala Robert Kyagulanyi Ssentamu eggulu yali nnyo defensive ya protectinga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala niwe mugamba twakuzindise kuuma naye sikuuma nnyo olina kuumakuumamu si gwe gusoose ne mu 2021 waliwo gwe baali bayita Mwesigwa Mwesigwa mu 2026 tubadde tuyina mu Kiibi Mwesigwa yakuba nnyo abantu n'okusiba abantu mu 2021 era ojjukira yali abamu abaali bakulembedde kuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyita Kato Afande Kato Afande Kato bamuba ne bamwasa n'omutwe guno mu 2021 ebifaananyi ebyo biyinza okuba ojja biragako abantu ojja binoonya nafunye obudde so bino si bye bisoose era abakuuma Kyagulanyi mu 2021 era amawulire googerwa nti baatulugunyizibwa bubi nnyo nga kalulu kawedde era ne babasiba n'obbasiba okitegedde naye nga bababuuza mulimu kiggwe gwe mwakoze ekitegeeza bano tebaali just basirikale wabula n'obwambega bwalikola ki naye Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'amanyi nti poliisi ya Uganda n'enkola yaayo yagezaako kumanya waakoma n'abakuumi n'obulamu bw'obulala basajja batu baali babatumye okufuna information ku Robert Kyagulanyi tebaagifuna mu mateeka g'ebyokwerinda we bakuba bodyguard bodyguard oyo aba alina okukuuma naye manya yembega wasooka aba alina okukolako report buli lunaku kitegedde kyobola bakugamba nti baba no omuntu gwe banoonya babuuza drive oba bodyguard aba akumanya endya n'ensula so kati bano abasajja bali under custody bali mu kubuuzibwa ebibuuzo ebya Nalumane si Salumanya era Robert Kyagulanyi Ssentamu bababuuza yafuluma atya era yagenda atya lwaki tebamanyina waali so ebintu ebigenda mu maaso si bye bisoose okubeerawo ne mu 2021 byakola ki byaliwo ate imagine mu 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusibira na wakaawe naye kati ate imagine bano abaamukuuma ne batuuka n'omunoonya nga talabika ate ng'akugamba n'okugamba nti mwalimu ki mu ggwanga Uganda kati ekituleetera ku zino road blocks z'obadde oyogerako zinabagambye zibagamba you're not narrow nagambye nze ngenda kuba Judas Iscariot koko kati nakaaba mirundi 3 nze nja kuba neganye mirundi 10,000 abasajja bamala obateeka ku interrogation bamala obateeka ku interrogation bababuuza kino nakiri nga tebalina answer tufuna obujulizi nti ebitongole byali badde ebikuumaddembe biri mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be waka bonna baddukayo dda naye ng'ebitongole byotugamba gyali gyatwitingira omwogezi wa polisi yagambako lumu I can't imagine someone seated with his family tweetingira ati atwaliddwa exactly era Lusoke y'omu ku basinze okwogera obulimbe era gundi yabadde amugamba awo mu parliament Asumani basalibwa nagamba I've never seen a police officer who tells lies like Lusoke Mbolosoka alidawadiye nanga yaga yatugamba kyawula gino tumanyi oba weyeba akazuku k'okulawo omunyenye okisegedde people are arrested is saying people are not arrested okisegedde so Asumani basalo yabadde awo mu kakiiko ka paaka nga mukambwe ennyo yanyiizeemu nnyo ng'anyiigira ki yagambye ebigenda mu maaso nabo kati tebabitegeera naye takyabitegeera so leero bw'otunulira sister agencies eza poliisi n'aboogezi baazo ogenda okulaba CDF ayogedde kirala ow'amagye ayogera kirala owa poliisi ayogera kirala minisita ayogera kirala ebigambo bya biri contradicting era batuka n'okweyisaamu eggaali awo CDF ne minisita bali omunsi gwe toliddamu kubeera okujjako nga weetonze kakati kigenda okukulaga nti bannayuganda kye balaba kinene okusinga abali mu buyinza kye bagoba abali mu buyinza
bagoba kinene nnyo okusinga bannayuganda kyebalaga bannayuganda exactly nti poliisi era kugamba tetumunoonye ogibuuze ate road blocks eziri wano buli wamu mu makage munonyayo ki ne bakugamba that is our routine exactly we are doing our routine as security kakati nalabye omumyuka wa IGP assistant superintendent of gundi omumyuka wa IGP omumyuka wa byakagaba ngali mu parliament ngagamba nti wa Robert Kyagulanyi Center mu tukuuma properties ze na bintu bye engeri bonna gye bavaawo polisi ne mugamba mwagenda ogende ewe yali abayise nga gundi babasaliwe ababuuza because omuntu ali ku level ya Robert Kyagulanyi Center mbwa bayagala obukuumi awandikira ebitongole ebikuuma ddembe n'abisaba obukuumi bambuuza yabasabako ku bukuumi gwe mugenzi okuwa obukuumi mutuuka kutulugunya mukyala we ne mwambula n'engoye ne makage ne mutuuka omugo natuuka okuddukayo kitegeeza you didn't go okuwa omuntu obukuumi mwagenda kutulugunya gwe muwa obukuumi adduka makage poliisi bwetyo bwekola bwe beekuwa obukuumi kyova olaba bagamba poliisi esazizaamu ekivvulu ensonga tetulina bukuumi bumala ne baleeta tata 3 okusazaamu ekivvulu tewali bukuumi bumala naye bagamba poliisi ekkiriza ekivvulu kigende mu maaso egenda leeta abakuumi 2 naye mu kusazaamu ekivvulu ereeta tata namba negamba tetulina bukuumi bumala kutegedde bulungi wega poliisi yammwe ya Uganda bwetyo bwekola ngamba yo weebe ennyonnyola anti ntegedde bulungi statement yo kati kirabika aweewa bukuumi ng'egoba bannannyini nnyumba mu famire ya mu maka gaabwe awo kuba kuwa bukuumi we baba bamukkiriza okubeerayo tebajja kuteekawo wadde n'emmotoka abo bajja kuba bamuwa obukuumi obumala abategesi b'ebivulu basobola okunnyonnyola poliisi ng'esazaamu ekivvulu ereeta tata 3 ezirina ebya tiyagaasi shields batuuni negamba security temala nemugamba naye afande tulaba muli bangi mutukuumire wano nebagamba temala naye baba bawo obukuumi bagamba nti ebbaluwa eryo sirikale omu n'embwa n'akume ekyalo kiramba ebyabadde omumyuka wa IGP ng'ayogera era yabadde ayogera akudaala ng'akudaala ng'agamba ffe mukagayo gye tuli biki tukuma bintu bye tebabibba amugamba naye ffe ntugamba naye abakuuma ebintu ate bajja ne boonoonyi bajja ezo gye twaziraba nga bazimenye ebintu byonna nga byonooneddwa kamera ne zitwalibwa era omukyala Babi Kyagulanyi ne mwami we ne batugamba nti waliwo n'ebyabbibwa ng'amasimu n'ebirala so abajja okukuuma property bayonoona ne babba n'okubba ebyo weebiri ensi yabiraba ovidiyo weebuli era bagambye ku mbeera eyo simanyi oba poliisi twabulaba naye bwe bababuuzizza ku mbeera eyo ne bagamba kati gye tuli okuziyiza embeera eyo obutaddamu kuba anti kati waliwo ebintu bya mirundi 2 twogera ku bya poliisi byegamba nange wandeese analyst njogere ebituufu ebigenda mu maaso road blocks so kati bwe tudda mu kifaananyi kiri nti omukulu yabula mu makage naye gye bali bakuuma wetugira ku road blocks ensi abakebeddwako nakugamba nti abasajja batusanga ne bagira essimu yo tulabe essimu ye erimu ne basangamu ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Center mu gwe bakutwala bw'ogamba ate bw'oba bakuyambye nnyo nga bakuwonyezza nnyo babisiimuulamu naye abamu babatutte tuli mu groups bu internet simu zirina self download anti be tebaagala biwulira bagamba format ebe bali boogamba bava mu ggwanga ki baba Malawi abagambye nze siyenze mulaba baba Zimbabwe oba Central African Republic kakati awe tuli kakati bw'olabanga omuntu bakusanga n'essimu yo ne banoonyamu ebifaananyi by'oyo eyasimba okuba president mu mateeka agaliwa ngamba yesimbawo mu mateeka exactly era ekitongole kya gavumenti kirina n'ababaka mu parliament. Thank you so much. Is what beats my understanding ali eriemu omuntu okukuvunaana okuba owa nuupu nga nuupu eyo gavumenti erina n'ababaka beesasula omusaala beewa ne constitution beewa ne funding. Do you sponsor something and fund something that you don't want people to be part of? I think it went beyond the expectations.
NUP bavunana kuba wa DP. We agree naye tulina ffenna okukikkiriza nze naawe nti does government amazima gali nti ekyatambulira ku nkola y'amateeka gye twogera kati awo tutuuka ne tugamba nedda kubanga singa kiri kyobadde oyogera bwe kyali badde era mu nkola entuufu ey'amateeka bwe kyalikoze eki bwe kyali badde nti leero omuntu bw'ogenda okulaba nti betugamba abali mu makomera bakireewo Bagadafi ono omwana gwe tugamba Machete yasibibwa kuva Kalangala mu 2020 emyaka kati 6 bamuvunaana musango ki bwe bamutwala mu kkooti bamuvunaana musango ki kitegedde kati ebyo byonna tubyogerako nti kituufu enkola y'amateeka gye twagala era gavumenti kwe yali badde efugira naye kyagagoberera tukkiriza nze naawe ffe twagamba system zonna ziri captured by the state executive fountain of honor yali institution zonna yazikutte yasalawo because sawa zino institution kati nga kooti wali badde osuubira nti abantu abo yali badde ekola ki baleeta mu kooti ne bavunaanibwa so bikyagenda mu maaso naye obutambi buno bwatandika bino byetwogerako ebya road blocks zino bitandika ddi byatandika Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okuvaayo mu bifo ebyenjawulo ng'awa obubaka ekyo olina okumanya waliwo kafo kali akakwata ennyo ak'ennyumba abaana akafu eyo wendaba y'entebe eyo wendaba y'egundi komba omusajja atuzanyira badaba ali awo kawala bayitayo waawo mpererwe wa something there mwakifula kifo kya bulambuzi era road blocks zatandikira awo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyusamu kati ajja ku mazzi ku nnyanja okitegedde ajja kuki kunsulo pozi ne wali ewayise yali mulawo nagamba kati wano ndiwa ngeri wali emotoka bya poliisi bikuuma kati bagambye buli omuntu tulina okumulabako munda kati ate gwe weerabidde batugamba ekyali eggomba bayerabikira ku malaalo naluma ne saalumanya eggomba kyogamba bo tebasobola kumanya nti omukulu agenda okupositinga ng'amaze kuva mu kifo ekyo kuba batalirayo nyina bye nagugambako ebirala lunaku olumu tuli byogerako omulundi omulala saagala nnyo naye kuba nze nsuubira teri muntu asobola kubanga bamunoonya n'agenda ku live alina kubalaga nti ndi wano kumba olwo ali walala okitegeera that is my Robert Kyagulanyi Ssentamu guno omulundi yayingira akalulu kano nga buli kimu akyetegekedde ng'omuntu ayagala obuyinza so tukkiriza nti bakole bakola naye tebatulugunya bannansi naye lwaki tebagulawo omusango ne bamuyita ye reporting ku poliisi era abantu bakubuuza kuba senga ababa baguddewo omusango ne bamugamba we reporting ku nsonga zino ne zino on this day bw'atajja olwo okunoonya ne kutandika naye tewali musango Joel Osenyonya abadde akibuuza ku muntu ali ku level ya Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate present yourself warrant of what warrant of arrest bakubulira n'omusango gwo summon you yes ku lunaku weruti kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu alina balooya abamanyikiddwa abatongole n'ekibiina kya NUP ekiyina offices wa ekavule ebbaluwa baziteekeyo agaye mukulu tukuyita weewozeeko ku poliisi olw'emisango yonna naki naye babuuza aboogezi b'ebitongole ebikuuma ne bagamba tetulina musango gwe twamuguddeko gwe mutagulanko omusango munoonyeza ki era mu maka ge munoonyayo ki nalabye ani ono ye najja Nasiifu PA wa Kyagulanyi Robert Ssentamu ebiraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bamunoonya nalabye obwana obwo be bantu abamwetoolodde bonna abakwatiddwa bolowooza nti abaali badde bamwinako attachment the direct people abali close kuba bw'otandika okukwata omumyuka w'omukulembeze kitegeeza onoonya information ekwata ku mukulembeze yennyini nalabye obwana it was a bad video obwana nga najja Nasiifu batute mukyala we era bagize mu drone naye waliwo ebifaananyi by'omukulu omurasita ebitambula omanyi nero nze nakugamba ekintu ekisinga okuba ekibi omuntu omupimi yasinga okuba omubi omupimi omuntu ababeeramu bulijjo yajja n'abapima n'agamba nero omulaba ayita wano ku ssaawa 9 era ku ssaawa 9 tajja kusukawo mujja mufuna kati omupimi aba mubi nnyo n'okusinga akutwala nti akutwala tasobola kufuna ng'omupimi takoze ekyo takupimye so abantu bonna balina okuba very careful n'abapimi be tutambula nabo ti obulamu buli kukusoomooza najja Nasiifu batute mukyala we naye ye musajja wa tutaliiwo so nero byebyo bigenda mu maaso ssaawa zino abantu bali ku bunkenke beebuuza ani addako
oba oli awo nga Zedriga bamukutte Zedriga bamutadde ani nkuwa example abazze bakwatibwa tukamushaba nga bamukutte oba oli awo nga bakutte gundi edi mutwe oba oli awo nga bakutte gundi Bobby Yanga oba oli awo nga bakutte Waiswa Mufumbira oba oli awo nga bakutte Doreen Kaija oba oli awo nga bakutte gundi so everyone is a possible victim. Anyway, wetu wado nako olwaleero between us kwa tochi mu nsonga nga bulijjo tubatusibwako Ajasin Kiza musomi wa dduwa kwa ebizibu byenjawulo osobola mukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo nobeera nga osobola okubeera nga oyambibwa mu ngeri emu eba endala. Ate era ne tukugamba nti Airtel erina ebirabo ebiri over 50 million shillings in giveaways weekly nga bakugamba bugambi gwekola ekintu kimu beera nga odayiringa *185*9# okusasula byonna byobeera olina osasula nga okozesa Airtel Money ojja kuba osobola okuwangula hotel stays, dining vouchers, smartphones byonna Airtel ejja kuba ebikuwa mu weekly draw gy'eba egenda okukola gwe kasita obeera nga bw'oba osasula okozesa merchant code eyo okusasula ku supermarkets, fuel stations ne ebintu ebyenjawulo osobola okuba nga owangula buli week. Kugambye nyiga *185*9# obenga osobola oyingira akalolo ako. We out for now.